Nakanga kanesefko mbirese Joey mbone yayingidde Rainbow hate ya raipe mukwane ibye bikabiza ddala amaziga Pastor Bujingo naye mulina masa ongenda ba mukutusako namalala manji ngaina masa ogenda boga funa nenga sina kongerayo badde nkusaba video no jimpere like ate sobolo kuba nga yeyongerayo era nga nkwebaza gwe no mulungi ya subscribing ku Wanda Boy UG timkwano wakola chamanyi nyo ddala era nga nabe tuna kusubscribing darling bera ngo subscribing kona ku notification bell ayituberenga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna nenga serabidde hajati kalodo na kulombera edduwa bina ebyokutina bitairanga gowe nayagala okulangira business yo eno ba advert yo nayo so tukonako kunamba esimu wansaula nsonga fete singa mu kintu kineno nenga security zao hanti okimanye bulungi mwana mwalo no Joey bali bayabukana ne Sefco heranga kyebakoze nakankaka bunakankaka yali muddugavu nga Sefco tasobola kola kim tasobola kumulya naye kigambibwa mbu Joey naye aina omuwala gwayagala era mbu naye yayingidde ebya Rainbow sagala mbenga mbyogerera kambi kutuseko wano kumulira nayo tali abanene ayi tali abaddugavu ayi tali abawunyawunya mama takubye nye Joey byebyo no hateye Evelyn Lago bambi hachetagira ddala obuyambi bwa mweranga gowe nasobola okumuyamba solo musanga entebe wali wabeera heranga obuyagala okumanya byonna ebisinga ku social media handles ze kuliko enamba z'essimu osobola okubanga omukubira bambi n'omutwalira akatono konna kobeera olina lwansonga mukazi watu hachetagira ddala obuyambi lwansonga yeetaaga okuba ng'afuna eddagala naye tumusaba bambi atasobola okuba ng'asooka ate ng'akujja yeyo ye mwana muwala atugamba government lwaki ekyaganye okubanga eyamba bakadama lwansonga mu bakadama ngamwe mwennyini mukyaganye okweddako naye byamusinga okwera ddala ku TikTok ate oluvannyuma ne muvayo nti mwagala kola ki mwagala kubayamba era nga ye alesse ensonga ye lwaki government ekyaluddewo ate okubanga ekola ki ng'edduukirira bakadama sagala mbenga mwogerera ate naye kamukutuseeko nkomewo emisana tuba tukoola gavumenti eyambe bakadama bafuna obuzibu e Saudi Arabia era gavumenti mutuyambe banemuteekeewo obwenkanya bakadama ekiro saawa 8 babeera mu kulaga bitundu bya byama ddala gavumenti eneetuwa etya obwenkanya amangu ddala bakadama lwaki ebintu ebyo temukyusaamu nowanika live eriko abantu bameka naye stiru nga mukyali okumweraga ebintu ebyo no hateye kabaka mwanga full figure ayongedde okukatiriza ensonga lwansonga abantu bangi abali bakolako omwana no interview naye nga abamu ate tebalina kibakoze kibamuyambe era n'agamba abo bonna bali bayogera omugambo mbu mwana bagenda mukozesa bamulekaawo biki naye nga ajjukira mwana mulenzi ono ate bingi byafunye wamu n'okufuna basari y'essomero nabyo bibino tavinge nga nekyagenda okugatagattako sagala mugambe nti njaga nkolimira abantu abagamba nti kabaka mwanga mutaddemu kamera mukoze bubi kata yafunye basale ku ssomero yabadde ayogera neri school fees babadde bawe emitwalo bakumira mukaaga nga gimulema owulira mu kyalo omwana alina amasuuti kati amitinga ba Pastor Bujingo gwamanyi Bujingo aliko mu kusakyenkana kine sala ya Bujingo oba Bujingo akozesa abantu bameka omwana oyo asobola kubulwa omulimu oba wasula abantu bameka bali mu chachi ya Bujingo basobola okuyamba omwana oyo yani namakula kigambibwa mbu bachera bane Edikenzo era nga wino yenna akakasa ebintu bineno mu masa omulina ogenda ba obifuna munange mbunera omukazi omusajja nga yali amuzaddemu omwana ate bizibu nnyo okubanga basobola okubanga bakola ki nga beerabira mbu era abantu bana babiri hebbandi banga bamitinga era ne baba nange omugambo gubaza mungi tamale mirundi yaguyina sagala berenga mogera mugambe twasaze omugambo ate kambi kutereko buterevu mali nkongereyo ne Bujingo mulabira ddanga ali mu kiseera kizibu lwema ne Kenzo basobola okuddamu ne beeyagala nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu basobola n'okubanga ne kaakati be mu nkukutu nedda ssebo gw'ompuulira abakazi olooza sibamanyi golooza bipya nnyo bino gw'olaba ki tamale olaba ki mazima ddala abantu abaali beeyagaddeko ne batuuka n'okwezaalamu omwana tubateerangayo omukono tebasobola kuddamu ne be Kenzo ayinza okuba ayina ensobi ze ng'omuntu ng'omusajja yenna nga naffe ze tulina n'abalala naye ssebo omukazi okukubako omusajja omulala ffe twagala nnyo omukazi agende gy'atuusa adiba abeere bubi abasajja bakoleko nga lifalensi tekale wali ewatta amale wali onyirira ffe ebyo bitunyumira
Najiraga nti owange kikazi kiri kyewayagala nti ekiri ekyakukyawe ekyali kyepaka kyafeedinga. Kenzo wants to show him nti sinze mubi. I'm not bad. Sali mubi. Sali mubi. Ngalwagamba Rema yali omubi. Ati yalina okuprovinga to the society n'abantu. Kyagezako kukola. Era kyovula banga Kenzo waliwo akawala ke bamukubakaawo nga kalungi. Kalika beautiful. Mbu yafunye akawala akaki. Kenzo yali kati buli omu kye yali alinda balabe Kenzo omuwala kigwazzaako. Nekitabaawo ate kye yandikoze. Yandibadde aleeta embooko y'omukazi faya. N'agikubaawo naga kuba ndalaba ttiimu Kenzo nga bonna bavuddeyo nga ffe kye twagala. Ng'asinga Lema emirundi 10 ng'omwana alina ekisambi kiddugavu. Obwana buli awo Tanzania awo. Obwana buli awo Tanzania awo. Akafune. Maama nga kapotebo. Lema mulungi. Ayita abaki? Abamawulire. Agambe nti official. Lema atule ku TV agambe Kyali wange. Okyaliyo. Omanya akalango kye kankolera. Zino zange. Za akalango kali ke twakuba. Soko ndiremu. Okimanya akalango kakuba emitwalo 11 views. Yanga tensogenda kunsibaddi. Balago obukugugula omutwe oguteekeko amadredi. Ate we nakusibani anansabira. Bonsi bamba sikyasaba. Nsabisa mutwe. Oyinza okubaga bw'otakulamu. Zisiiwa. Zigira ne zisiiwamu. Nayiga enkola ya kikyala. Okubamu. Anti buli wokubamu ebigambo bidda sayidi era. Nenga neyanza musomba neyanza. Amina. Obukozi obulungi obutagambika. Era banna kino kankyabize wano. Okuyita mu ssaala n'akalango musumba ke yankubira ku Mande tugenda kugulawo saloon ate nenga tewali kitaliimu. Twafunye location, twavudde wali kuba kanfuno wa boda kunonekaawo. Kanfuno wa boda akulagirire wetwaze odi oviiramu buti kukubo n'oyingira saloon. Kale ye ssaala ya wano bwe basaba ofune location mukwano teekayo omutima kiriza ogenda funa location kubanga abasinga kyemanyi mu nyumba eno n'abanda mulimu abamu rushing abadde abasiba dreads naye abasinga obungi entambula yaffe eyo gyendese mmanga ebadde kunona kukolwa nsonga we tubadde mbadde sisobola kukulagirira direct omuntu omugamba yambuka kirya weta Serengeta awo mbadde sikulagirira ngera nkugamba omanyi beera wano ku stage nze wemba nkusanga in fact munansonyiwe okubabuuza nga mwambadde mutya nkyo yambadde otya nsobola okulaba naye kati tekigenda kuddamu kubaawo twafunye location okuva mu ssaala era mbadde ngamba omami kye kimulwisizaayo ng'agamba ati okulinnya boda emmotoka eyinza okuyita mu binnya mami twafunye ekifo emiguwa gyonna gikola dda era nkulizo jini sokanze mpozi ngo najja kusala busasa amina webale kundetera ku majja